Olina ateka kona amasanyalaze wali atimbe ku kipande agamba tugenda ku protest ya vote banange temulemera awagenda olonderwa Museveni mu binnya bya bimanyi mu byoge babakunga tubalaba ku mikutu temukole fujjo ku lunaku lw'okulonda kubanga omusajja ono yeetegese nnyo ate tumusiimeko bwe tumuwaayo emyaka 5 tuba tuziza musango omusajja naye tumwebaze byakoledde eggwanga lino. Yes, kakati banange kambawo namba yange obudde bugenze of election and you continue committing the crime. The crime we shall not extend. What we shall do, the Penal Code Act will help us. And I'm there for you, and you are there for me. In case you have problems, my fellow citizen, don't extend. Come to police, we give you a hand where necessary. Where I may not give you a full hand, and if the ingredients is not criminal, it is the issues of the land and the issues of the tenant. Those are basically will be with the LOCs, because the ingredients of civil matter, it is too much in it. I came to Baka, or I came to Mende. Mende was there before, and I found it there. I will leave it there longer when I go, but my work to come and serve you and embrace you and educate you what to do. So don't have any grudge with police, no. Police is for you. So we shall coordinate with the LOCs and ensure that your security is at par. Are we together here? Yeah. Then secondly, I'm talking to my fellow citizen men. Anyway, this one cut across. It is now in increase. Domestic violence. When we talk about domestic violence, I don't see why. You're a man, you wake up early in the morning, at times you have not left down the Kimeza, and the woman remained behind doing some work. Then coming back again, you beat her up. Let us reduce that domestic violence. Others are chasing the women from their house because they want to sell the house. Please, that property belongs to both of you. So let us humanize ourselves and ensure that we maintain and avoid domestic violence. My door is too open for you in case you have problems, and my telephone number, it is 07. Tushigalenga tuli abantu kiki kimu wantwale mkalulu waliwo abana kosi bayogeddeko wano babaleta ku bisala by'obululu abanyi b'ekibamba bo ne bakuba abantu emigosho yabakonyeeko mwe bali wano teyalawo era bwe mbalabako ogamba mputikiwulira bulungi babaleta ne bakuba baki kubanga bwe banaabaleta banete mwendala gamba naffe tafuliiti tebijja kukola ki bulungi ayitawo asinga amaanyi mu bokisi akole ki asinge naye kuteekamu bantu bakifeesi tutamuze mmere yaffe mu mutima omuki so kakikenera bikatonda abantu era ekimukigo okwagala madamu abisito tuliziganye Pulezidenti Museveni akoze buli kintu kyonna ekyetaagisa mu Uganda era kaakati ekinenyezebwa Pulezidenti Museveni yeddembe eringi ne mubanga musobodde okwekola fujjo n'okumuvumanga ku social media kubanga yabalekera emiti emirembe singa negiriiwo mugende mulabe abaana abakuba katuni mu Pulezidenti Museveni ani asobola okikola e Tanzania, ani asobola okikola e Rwanda, ani asobola okikola e Kenya. Kaakati oba bagamba nti Uganda tewali democracy, e Kenya tugenda okulonda
n'obugagga obugagga gw'olina obukola ate era ne bw'ojjawo ekiro wadde ekyamwe bajja kukwatirawo bakusibe va wanooko oguddewo ekitebe genda obeka akalimu k'okola obiyimirizeewo famire yo si weewaawo naye n'olaba omuntu ava ku makya ng'ali ku pulutebo ali mu ludo ali mu zaala ali mu betingi nga yasooka ovumirira Museveni waliwo abavubuka wano ng'amanyi ttiimu eziyayitale zonna amanyi ez'eggana amanyi ez'ebungereza amanyi espaini naye nga tamanyi na chairman w'abavubuka ku kyalo sande eno maniyu esamba Arsenal manyi esamba Liverpool ku sande naye nina bwe twabadde nga gwe mupiira abantu gwe balowooza kyokka nga gujja kuggwa Arsenal yakamala emyaka 15 wagisanga ogenda girekawo naye ogambye ogenda okubaka akantu konna k'okola okeera vuma Museveni okeera kuwulira gavumenti program okeera kola ekyo bannange ensitekula nga paapaali ensekula giteekerateekera tuli mu nsi gye bayita Afirika ng'ebyetaago biri waggulu nnyo naye ekisooka ndinakkiriza mu Kristo bino tuli wano ne mumanye nti waliyo essaawa ey'okutulamula era buno obulamu tubulimu kaseera ate wano tuliwo kati gomba tyali ya muzeeyi Kenya nange si yajjajjange giwake mu kaseera naye mubalaba mulimu ebyobufuzi biri ono wati musale pulesa njagala okwebaza muzeeyi Kenya omulimu gwe yatandika lwaki njagala okukwebaza ebbanga lyemaze wano mu ntebe ensobi ne bweba ya muntu mulala nobwoba kikuwa kikoze chairman yalidde buli kamu kaba ketulira ku chairman waki wagombolola njagala okwebaza muzeeyi Kenya kubanga mmwe mwatandika nga bamaze okutuwa egombolola muzeeyi Kenya natukulembera emyaka 17 njagala okwebaza era nalisabye ndabyewo wano abasajja abeenaalimu ab'amaanyi mwali kute ku bizika ebifaanana ekibiina kyammwe ne muwako muzeeyi ono kubanga kulemberera musatiri yake nabyo hakikimba nabyo yali district waffe chairperson njagala omusajja ono mumuwe kantu mwe muli mu buyinza kubanga tukulemberedde emyaka 13 ate ffe bachairperson ero si firi oyita kwesa almost mu Uganda mu bakozi bonna ffe tusinga okufuna omusalo tufuna emitwalo 38 obulidde bulungi so njagala kwebaza muzeeyi wange webale wasigadde yabalala nga 7 bokka muzeeyi mujje mu ddiiro kuga 7 mwe muli mu buyinza mwagala kutugamba nti obuyinza bwe mulimu temuli sente muzeeyi bakuwe sente agagala kubabuuza okansooke muwa omukisa ababuuzeeko neyanza yakwawo balaba musikangayaabugalo kale nga tumaze okwebaza omusajja alina kyagamba atuwano ne miliyoni 10 namugaa timoa naingira esimu nemugaa ngonga omuntu sikwinako buzibu naye enkola yogisasiimira sigenda kukola nengenda ewakawe yali bamuyita ku Kenya nemugaa nti mpulirayo omukyala gwe bayisa Prose Nakintu naye boona omumpa nze mpulira gwe njagala tujja kukola njagala kwebaza mada Prose Nakintu sakawo wange alina erinnya eddungi kubanga nange namusaba busabi tukulaakulanye emmere n'amumpa bwe yamumpa nanga kikyama ebyo byonna ng'olubabuzi luteekako ebiti abantu baana babubi tebamanyi ekirufunza ebyokuzimba n'eby'ettaka bingi mu musaayi era nze n'engeri agenda okujja wano ng'amanyi kiki ekinakolwa era nga twegayidinga bulungi bwe bampa madamu Prose Nakintu ne tufuna kontrakita ne bagenda mu procurement ne babiisa ne tufuna omusajja naye yali ategedde nti ntume si wakufera si wakupumulira naye baga nti njagala mu kampuni ebbiri amawai eyita mu Uganda Baati oba mu Loofi era nawuliriza omusango era eno kanjoko madamu aladisi kuliko tumepita birungi masiya wano nasipendingawo bilioni zange 5 bwemwe muzina muzimpe naye nkomegwemu ebyaddala olunaku lwokka bwe bankwata nemanya nti bakute DPC yankubira neŋŋaana nalimu ebitooke byange nga nsale nenga tiwano siva sijagala kunkuba ebansamanyi ngaokuva emmere neŋŋamba nti yamperekera kubantwala kumusiba matiya nampere namuga bwe tunagenda ffenna tuli kufayiro bajja kukwata sigala kukwata mwebaza nalako obuvumo nasigala naye nebaza famire ya muzeeyi Magimbi mukyalo emwe bali bamaze okufuna miliyoni 2 tosobola kugenda kuwa bbiiro byabwe ebyo byagwawo wano mu Uganda kamunkyawe nga mbabulira amaki I spend 2.4 ku lunaku olwo okufuna bbiiro y'ekooti naye yali famire nanoonya munabyafuza nyamba twe omubaka wange seggona twe
manyi mirongo n'amateeka nakola ki ebyo nebigabo nange nemuda naye kubanga nasindikana ne maisho ne bagenda nga balamuza famuza akasolire ebyobugagga naye talina kiyakola ki kyeyavaanga naye nebazoba ekisa kyakatonda bwe twatuka mu kkubo olwo omukulu nanga tobabasibabaasibe ne mugati gondera mu mateeka oyo teyadda olwo ne mugati mati muge ku sente nampayo emitwalo 10 naye olwo kanso yasaba milioni 3 mu emitwalo ameka nengabirako kiifu wange nanga nti kyamano era famire ebyo byagavumenti tunabwe tujja ki sente naye famire yankwatirako omusango ne tukuwangula paka ebagugoba naye nga ekizibu kyaffe kiyimiridde obuki oyono yetumeki era okubaba nerijamujja nembasekera nenga nti wada abantu obaba yambadde kanjero naye bokisi biralamu kale ziri miliyoni 3 mwekanzeko bwekanze naye zo sente si nyingi nnyo kubanga nzekoze ekisanti musoke muvemu ku bugalo nabo bamu kubanga lwaki basabye engalo ezo nzenyagala mwetegerezeko n'amagumbula agatwetuluddewa tuyesonga lwaki baga nti ntumi atimba ekitebe twonomale ndugalamu ne ani kiyimba wadde tetuli bamukwano nnyo naye twogeddewo nambuuza ti kyeyamaani wano olina bajeti ya sente mmeka miliyoni 5 nanga ntubirawo buli muntu kyambuuza mu busiro east mende yesinga obuki nvuga amafuta ga miliyoni 1.4 nebakuwanka mbabuulira mazima bye byali yalite era senga mukama ababuulira bwe tulwana mundamu nga tugana property tax mwali tufiiriddeko nangwe yagambye kufe ate nokasala wange yagambye mufe generation yaffe bali abasooka bakola 95% fe tukoze 5% naye netegera wajasula nemutegera ku miliyoni 3 kati njagala mujjako mulebe kwa muzeeyi mu Kenya kubanga ko bazimba emyaka 2 ku miliyoni 3 kwemanya nti ko bateekawo miliyoni 6 zisigadde zonna za generation yaffe abiri za ligimu yange zonna naye sente ezo nga zivaawa si zange za mu nsawo era si ndi musajja mulimi ayagala ennyo okulima sibawo wadde 10 nze we nateeka mwali mu kooti nga nonirira ekituufu esente ezo fwe twasanga bali bakozesa ku sente za dideeke ziva mu central government naye ffe bwe twajja kulw'obulungi bw'emmere omusajja yali atupangisa egombolola wali yasoma nekitange muzeeyi majembi yaŋŋamba yali akola nnyo maafi proferi yatupangisa nirumuyebyo n'atema emiti nagati mufulume nzembakooye nemugati muzeeyi kimaite wasomako ne taata wange natangira kwe kukakkana n'atulekawo mbabuulira mazima naye ku miliyoni 3 omuzeeyi Bukenya ne ba Olivia balinako 6 okukola omulimu zisigadde zibadde za ligimu yaffe naye nga ziva wano omukulu oli wambuuziza fwe bwe twatuuka njala okwebaza bannammeeri nali mukukutula kwa kyamaani wange ekitooka oli omutaka nanga nti nkuwadde semiti yenna asigadde nozinabansa ku 10 teyampuwadde kiremeka nasanga mu likodis nga kuliko bajendo bekitajja kwogera nga basuubiza nakuba amasimu nenkola ki nenkooba naye mwawo nakuba nange ku musolo gwammwe kubanga twalabanga tezimwe netwetaddideko ku musolo gwammwe kubanga waliwo omwatuwa localized revenue mwatuwako miliyoni 18 nemutuwako anamu 2 something nemutuwako 35 n'obugwamu nemutuwako 52 sente zaki zamu naye omanyi supervision oba monitoring kintu kikulu nnyo ku mukulembeze era bwetuba mu byobufuzi bino tetubuguma nnyo wekenenye nnyo kubanga nze nyimira okugombolola okufaayo batono nnyo basente babayinza okuliwawo omutima gwe nayiwawo ngaki ngaaki ekyo kankibabulirmaze kyono Peter ssentebe w'eggombolola y'Emmende ndi musanyufu nnyo olunaku luno olwaleero nga tuggulawo ekitebe kyaffe ky'eggombolola y'Emmende twebaza Katonda wabaddewo ekisa kye naye ekirikalubye nnyo kubanga ndowooza amagombolola mangi tegalina bitebe gapangisa ezo zonna zowulira division ezo ogenda okutuuka mukira municipality division zonna ezisinga zipangisa naye wali obuzibu gavumenti kyenjagala etereezeemu kwe kukyusa etteeka ng'okuzimba eggolera tukozesa kye bayita force on account kubanga ffe ffennyini tutugenda kwadiweya ne tulamuza sementi ne tulamuza omusumaali ku ssente tonotono naye bwe tuleeta bakontrakita bwe bamala obba bakontrakita ate gavumenti eddamu neebajjako omusolo ogw'essente nnyingi katubane kontrakita bwe baya miliyoni nga 7 oyinza okulaba nga sasula omusolo gwa miliyoni 15 okitegedde tikireetera enziŋŋamya yaki y'emirimu emirimu gitatambula mu kimu budde ne kitwala nti
amagombolola agasinga gasigala mu bupangisha ekintu kitali kirungi. abakuletuwolo njagala musituke bakwasa aladisi madamu aladisi lipooti eno yabatakazi banyemerera abakuletuwolo abachina b'amayinja ninga temulabika mwagala kulwana nze mwaniki kati nga nabayise wano museveni wanaladisi abalabe mangamba dannaja kati naladisi nekaali nseberewa oyinza abakawulira abatakazi tulwanye entalo niwolakanga lukoze eki nze bali bampa okimpideko emundu nga ngenza okulwanira omusolo mu b'amayinja naye host operation bwe bakolaki bwe bakyusa yabagamba waca naye nga batukotindedeki madamu aladisi kusembele mwana omujewa saka mudemu munesibeko mumveeko bali muli bataka bano abantu bano balaba madamu aladisi ono obayamba ate ono omusajja we kwegayidde muyambe wakibiina kyo noole owekikofiira oyo boolaba oli ate wakamufiira naye kusaba obanyambire lipooti yaabwe kati muddeeyo madamu aladisi ajja kuva wano nga abawadde omunamusisinkana abachina mbalabyeko wano naye ekizibu si Uganda si Luzungu kale mubiwulidde madamu biwulidde obusimukendeeza muko okuva 224 okutuuka 225 olwaleero buli muntu bamuwa kakadde anaafuna ekitundu kati okuva omwaka gwenjogedde 2024-2025 bwe banakuwa ekitundu enamba y'essimu ngenda gireka wano tube Mmende ne Wakiso buli muluka president tumusabe mu kifo kya milioni 10 ayongereko zibeere 2 oba 3 ate gye buvuddeko bwe yajje Wakiso era yakkiriza okola ki yensonga lwaki basebo ne bannyabo mulina okulonda bano Bahaji Kiyimba n'abo bamulonda banaatuusa ki eddoboozi juzi twabadde ne prime minister n'atubuuza naye Wakiso abakulembeze bammwe abajja okunsaba ebintu bya Wakiso baliwa nga tewali n'ogu kati mwe munaabeera bamulekwa kutuusa ati mbeegayiridde tuyina okulwanyisa obwavu naye nga tuyina olutindo be bakulembeze be mugenda okuweereza pulezidenti bagenda okukola nabo enje wandike bitendo ababbi primary school basaba emitwalo 10 ya gavumenti mpise ba gavumenti baka gulini lya gavumenti basaba sente eziraga nti omwana alina okuwa ssente nsasula 5 oba 6 zaki situmanyi risiiti nzirina kati zireterenja tuzikwase polisi tukwate editicha kubanga ezi sente ziri mu bumenyi bw'amateeka sebo wekitibalagisekisanzeewa wafisi wembeera nze Wakiso koziwa muntu yenna muwe omusajja omulala nze nakasasula ssente abaana bange bonna bali 5 basomera mu Bakaguliini naye risiiti zenina tulina editicha mukazi naye ne kakati ku majjo omwana akende kunsaba 2,000 simanya muzaki nakasasula emitwalo 10 awana omwana batasoma pisebeni era nga kanga kumugoba nga tewalikunonya risiiti ezo otekinga enoti okulaba nti abantu abo kabaddi ya gavumenti kabaddi primary school enje wandika ebintu bino sente mekaze musasula sente 5 kitundu yaki naye abaana babagoba abange babakolasasula emitwalo 8 baka ki primary Gulini primary school mitwalo 8 nayo kalisiiti kona tewalina risiiti gye bampanze baka wandika baka n'abaisimu Mmende Kalema Senior kiyitiridde nnyo ebimasa kateesa na kuteesa Mmende Kalema buzibu nnyo Mmende Kalema wali wano editicha wali abazadde mwange tuve wano amanya agange
era ali waka yatuula sinabikaako kati mwana wa kikazi ngenda mwetwalirayo kusomera somero noweeka ababbi wa PCD naye bamugobye kikazi ngenda mwetwalira mu masomero ago kumande ensooka okolera somero ki ababbi ebyo owulirawo batuli wadenyiwano kanima omwana lajja mama ki ani enditija wakababbi tebaliwo abano abalungi bebaliwo bano baawa babombwe waliwo gwe bagoba omuwatopu omulawaki naye gavumenti walya gavumenti kababbi naye ne bwaba osasuddeko ntono era kutya ne bamugoba baagala ng'ozisasudde zonna kati mwenya mwena nebakuya kumande tugende kababbi abaana ndeke mu kirasi nga ya gavumenti badde bamugobye bali abalala ne bamuzaayo kati gyalisomero bamulwanya sente basasula emitwalo mukaaga school fees ate president fees yazisasula okulira n'essomero lya Edeni Valley nalina abaana basatu nakwatulisa nembeera somero kimuze mabongwe CU omwaka ogwaggwa babagoba neguno newano mabongwe editija wali wali abaddewo wano editija mabongwe jamuwali ninawo Moses Kamale nalinawo editija mabongwe aliwa abalenzi babiri n'omuwala omu abuze akati muzeemanyi tufaayo Nitija w'Ebulondo abaana baali basomera Mmindi Kalema Secondary School sasula emitwalo 36 naye nditambula emitwalo 13 abaana babagobye kati bali waka abadde mbazizaayo nemalanja nakola siniyafe naye bagana okumpaliriza si zange nakuba nti bamanja school fees mwebale nnyo webalire ddala kakati naawe kumande sasasula era gasasuddeko emitwalo ena bagambye abaana balansi tumwagala kubanga era babagobye nekwata emitwalo yambaza abaana uniform oba tebagirina batule bubi abatalina sente kumande nkwegayiridde tuyambe enjo jangonumana abaana bange nange babagoba bali babiri ludda wasomero ki baka ababbi badde ndawo nga omwana bamugobe bagamba muterewa kati mulete sente kubanga nasigazayo ebbanja kati kumande zendikabera mwoyo gwa ggwanga pulezidenti Museveni asasulira bwerere bonna basome kyannaku nnyo okuwulira nti ate abaana babagobera fiisi mu ssomero lya gavumenti abasomesa abakikola abasaidye n'emmende ku mande nkoma wano masomero ago tugendeyo mwe abazadde mbasaba mutere ku ssomero kwaga amasomero agagoba abaana ono omuwala abawandiike tubazze abaana mu ssomero ate nga basomera bwereere nga tewali singi 10 omuzadde bw'aba yeeteme naye sikyabuwaze kugoba mwana ali mu UPE wadde wakatule nga pulezidenti Museveni abasasula sente kati ku mande mbasaba mwenna nolutalo tugenda tuwangula ekimala kikola ki nga neri 6 bazikuba noheditita enezipere ekisookera ddala basooke balonde ababanga abaagala gavumenti abasobola okusakira gavumenti n'okuteeka puroguramu za gavumenti okukola. Ekyokubiri mbasaba era nga mbasuubiza nti ffe bafulaga beara era ba NRM era ffe abali mu ruling party abasobola okubaako
kyetukolera abantu baffe abasobola okubaako kyetusakira abantu baffe kubanga ffe tetugenda kulwanyisa programu za gavumenti wabula okuziwagira obuwagizi abantu basobole okutegera nti gavumenti ya uganda eno ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni erina kyetukoledde nga bannayuganda era nga bannawakisi Nyanzaka Yesbeth flag bearer woman MP wa Kisii District. Lero tuli wane Mmende tukulawo ekitebe kya division ekikyabula mu Mmende ne mu Wakiso y'okutwaliza awamu kulonda babaka abasobola kulondoola program za government abasobola okuteekesa program za government mu nkola ne bakansala abasobola okugoberera program za government mu nkola balonda bakansala abalwanyisa program za government nekitulemesa okufunamu nga bannawakiso ate era nga bannammende abadde kansala w'okutuuka gwebaka ku ggombolola wano nga kusaawa zino nze ngenda okukiikira eggombola y'Emmende ku disitulikiti ewakiso tubadde mu kuggulawo kitebe kyaffe njagala okusiima ennyo gavumenti ya Uganda ekulembera Pulezidenti Museveni olw'essente zeetuwadde miliyoni 300 okulabika nga tuggulawo ng'ezimba ekitebe kyaffe naye era sinema kusiima nnyo bakiyamaani abaasookawo yasaba ettaka mukulu Fred Bukenya wamu ne Muzeeyi Matovu abaatuma ettaka beebale nnyo n'olwekyo nnyongera okusaba gavumenti etuyambe tukyetaaga sente kuba twetaaga okukola ekikomera okukola fensi n'okwongera okulongoosa wano katonda wensabira abantu b'Emmende mwenna ku mulundi guno tulonde NRM tulonde Museveni tulonde Haji Kiyimba bw'anabeera mu Sizi bonna bali wano pulezidenti yayungudde tugenda kyalo ku kyalo kulaba ssente pulezidenti zasindika zikola ki ekimala kikola ki abantu baffe banyiivu bavuma pulezidenti beemulugunya nga ssente azisindika kakati njagala kumaliriza n'ekino kubanga kati nze ngenda kujja kumiruka ne basistant RDCs eno ripooti sigenda gibadiza ekirungi bagimpadde tebalina bye bagenda kukyusa munyweze ripooti eyo akatabo kange chairman kawa assistant RDC akange kali kamuwoli tebakyalina kye bayinza kukyusa katereke tugende tunoonye sente ki abazifuna abatuufu era nammwe sente zammwe agenda ziteeka ku akawunti ezo categories ezo geto bodaboda ne taxi mwe pulezidenti akoze eki abamazi abajjeemu temukyamubanja yaaba banja kalulu mwidde abageto naw tuvudde ku kizimbe ensonga ey'okubiri mbadde ndabaawo nakintu lwakwati abasomedde bulungi sabukawunti chief mpagundeeyo chief ali chairman meka bagenze babazimbira staff quarters 2 ku ddwaliro banayi tukube engalo ez'amaanyi abasawo baffe kati balina bwe basula wetusookedde assistant RDC oli yaziguddewo n'Emmende byonna pulezidenti yabazimbidde abasawo baffe kati bafunye bakola ki bwe basula gwe nalekayo naye genda omubuuze bwe nali nga ndi kyamaani w'eggombolola y'ensangi nagenda okutulanga eggombolola wensobola okutula Kiyimba sijaawo nengenda ku akawunti yange nensaba kanso nga bano batudde speaker nayisa motion neyisibwa nengenda ku akawunti yange nenkola withdraw millions 127 nenzimba woofiisi mwe natulanga n'olwaleero Mathers mwakoze ki ezange zawukanako nezirwa neza gavumenti obukozi olwaleero sigamba nti obukozi kibiina obukozi muki bwe nagenda ebweru mukama nga ssebo ssentebe Dubai nekatiko ku nsonga z'ettafaali naleta ambulance bagimba nga tekuli ku nusu yange neki nenjikwata town council najja Serudawa olwaleero bwe nagenda Malaysia ne bampa eddwaliro nali Serudawa kati obukozi bw'omuntu bw'olima Kiyimba onaalondaani njagala okubategeeza abantu b'Emmende oyinza obutanjagala bwenfaana fesi yange si nnungi nnyo naye bambi mu mutima ndi muki ndi musaleero kebagaane konstituensi eno mpuli yange ewulira mpuli yange twala era mpuli yange nyinyogera
kitundu naye omugagga yabuuziza tomubaka wa palamenti owawano ali luddawa nga takola ki bakansalas okubeera opposition si zambi liba ddembe lyo nga bwendi omusiraamu nga goli muki liba ki naye olwaliro nga tunoonya Mende ogikulaakulanya tubuuze tugaane kasiganye omubaka abadde mu palamenti emyaka 15 tabadde NRM ne ab'Emmende muganyuddwamu ki mbasaba busabi siganye mumwagala nnyo nekyamani yamunabidde emaaso nagati ate okumanya munabidde emaaso kyamani yuno aŋambe segonna nagendayo yentwala ensonga zange nakola ki nagabalange nemukola ki kati abanga kyamani amugobirize namukiriza leka akole ki so njagala mbasabe omusajja omugezi ennyo onoba kansalas omusajja omugezi nnyo ye principal sibe mukimanyi wanekavule temukimanyi ekyo yalengedde wala nnyo n'atunula wala nnyo naga ntaata 15 tokyalina gyotwongerako nga ffe abamuleera naga nti agweddako luddawa Kimba akola atya nalete Simba so mama nafunye omusajja embagubaggu nafunye omuntu w'abantu omusajja omuzaŋŋanda atali ekigambo kyonna bannanga omuntu omukodo atama omubaka gwe mbadde mulina mu konsuwense muno si mukodo mubalagavu naye omuntu omukodo akola ki ekimala kikola ki mama kkiriza ennaku z'omwezi 23 lwengenda okwewandiisa soka okonkona empolapola konkona mpolapola okonkona mpolapola omuntu alyoka agulewo konkona mpolapola oyingira mangu osamba pata n'ozoonoona munsindika ngende nkonkone bagulewo bulungi nnyo Kimba ayingira asakira ab'Emmende wakisa omumyuka wasekulaakulana ebintu bitite saasana kabaka Buganda awangale omuluka gwe Busaabala gwe kukyasiza okubeera ne NRM Kayesu Besi yenna abakyala oba omuluka gwe Busaabala Kayesu Besi mbadde chairperson wa Women's Council